Abantu bangi bazze bakwatibwa olw'okukozesa obubi omutimbagano nga batyoboola abalala n'okuboogerako kalebule. Olwaleero munnamawulire Eddiini Lobowa Sava yasimbiddwa mu kkooti esookerwako e Makindye mu maaso g'omulamuzi Sarah Batemera n'amusomera emisango 9 okuli okutyoboola erinnya lya myuka kaliisoliiso wa gavumenti Annet Nomugisha ng'amwogerako ebyensimatu ng'ayita ku mukutu gwe bwe yategeeza nti Annie yafuna ekyojja mu miro okuva eri ssentebe wa disitulikiti y'e Kabongo obukadde 200 obutayimiriza luguudo lwali luzimbibwa. That she solicited and received a bribe of 200 million shillings from the district engineer Kabongo government in order for her not to close a road construction project, whereas no. Okusinziira ku mpaaba eno, ono mbu yawaayiriza Annet Nomugisha nti yawamba olutobazi ekityoboola obutonde bw'ensi okusiga obukyayi n'okwonoona erinnya lye. Osasaanya obubaka nti Annet Nomugisha Muhaire buno yamyuka kaliisoliiso wa gavumenti nti mubbi wa ntobazi era nga obubaka buno si butuufu nga ekigendererwa kyabwe kyali wali ogenderedde okuttattanya ekitiibwa ky'omukyala Annet Nomugisha Muhaire. Kyokka ono emisango gyonna agyegaanye wabula omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kwawedde era n'asaba omulamuzi okuteekawo olunaku lwe banaatandika. Avunaanibwa atabadde na munnamateeka embeera eno emuwaliriza okusaba omulamuzi okuwummuzaamu kkooti eno ayogereko n'omuwaabi wa gavumenti. Omulamuzi akkiriza era bano beevumbye akafubo akatakkiriziddwamu b'amawulire oluvannyuma bakomyewo mu kkooti kyokka omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka kkooti n'emukkiriza okukwasa avunaanibwa empapula ezirimu obujulizi obugenda okukozesebwa mu musango guno. Gye biggweeredde ng'omulamuzi Sarah Batemera ataddewo ennaku z'omwezi 23 omwezi guno okutandika okuwulira omusango guno era nga ku olwo avunaanibwa waakubanga afunye bannamateeka asobole n'okusaba okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti. Kigambibwa nti ono yazza emisango gino wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana omwaka guno ng'ayita ku mukutu gwe ogutali muwandiise na kitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission. Benedicto Mulondo ne Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze. Mawulire Gambuuze.